Tuli ne Katemba mu Kooti olunaku olwaleero ng'omukulu etaadi Dr. Kizza Besigye akomezeddwawo wabula omukulu Mabilizi alina akabadi k'akoze omulamuzi abantu bonna abadde mu Kooti ne beewuunya Katemba gwa ono ate oba ate yavuddewa nga buli omu yeewuunya Mabilizi gy'avudde ajje atuule asitamire omulamuzi bw'atyo ng'ali mu kulaba nti awuliriza omusango gw'omukulu Honorable Dr. Kizza Besigye abamu ne banne abakwatibwa mu mwezi ogw'11 era nga ne gye buli kati baganda baffe abo mikwano gyaffe tebayimbulwanga. Buli omu n'alina ebibuuzo bingi ku nsonga eno, lwaki abakulu bagenda mu maaso n'okukwata abantu abatalina musango ne babatijoteekako emisango ne babeeza mu makooti naye ng'ate gavumenti ebibakutte eba terina bujulizi. Kintu kino kireetedde abantu bangi okuba n'ebibuuzo bingi weewawo ansa zo zikyali ntono ddala era twongera obbategeeza nti bannayuganda tutunuulire ebintu bino nga bwe birina otambula okulaba nga twetereeza nga ffe oba nga twetununamu nga ffe okulaba nga buli kimu kitambula ddala nga bwe kirina otambula. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti olunaku olwaleero tuli wano e Nakawa ku Chief Magistrate Court era nga tutunudde okulaba nga omukulu Retired Dr. Kizza Besigye ate akomezebwawo era obunkenke bubadde bungi nnyo wano ku kooti ng'abakulu batuusibwa. Tetumanyi lwaki bamuyisa ng'omutuju ng'omuyeekera but tusuubira nti wano waliwo omukka ogutambula ogw'okwagala okuteeka ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bogwanyi mu mbeera eno bwe tunaatuukira mu mwezi gwa nomination ogw'11 nga tali bweru wabula nga baamusibye. Byonna tubisuubira. Yes, your doctor.
Yes, your doctor. It is HCT-00-CR-CV 2025. Rush report. We're using this. When the filing is done, the region and the receiving court has to validate the filing. It's beyond the control of counsel, who has to validate it and who. It is HCT-00-CR-CV 2025. Rush report. We're using this. When the filing is done, the region and the receiving court has to validate the filing.